titekikyali kyakukweka buli kabonero akaliwo kalaga enneema etalabika nti emiliyoni 10 zaweebwa era zigenda mu maaso okuweebwa ababaka ab'enjawulo okusingira ddala okubeebaza okuyisa etteeka ly'emmwanyi. Eryokubiri okubateekamu akasunda bbaasi babeerewo era bayise etteeka erigenda okutwala munnayuganda atali mujaasi bamutwale mu court martial. Kino si gwe gusoose. Eggwanga lyaffe buli wabaddewo ensonga ng'erabika ekutta akati nga ddala President Yoweri Museveni aginamu General Museveni aginamu interest, buli omu agenda kusayininga. Awulira nti teyazifunye era nga tojja kuzifuna, jangu oteekeko omukono. Tubasaba mwenna gye muli ng'oli naffe ng'olya ssente zino tuwazitutte era tojja zitwala, jangu oteekeko omukono ku kigambo ekigamba sijja zitwala saazitutte era nzikola ki nzevumirira. Kyekitono kye tusobola okukolawo kubanga tetuli mu mitima gy'abantu, tesusula mu nnyumba z'abantu, tetubeera nabo ekiro n'emisana, ate tetugenda kubalunda nga nte. N'olwekyo tuli balaalo titugenda eyo tulonde ababaka olw'eggulu oyiseewa olw'osuzeewa obwo obusobozi tetubukola ki tetubuyina. N'olwekyo tubasaba mujje muteekeko omukono. Amannya gonna kigenda tutwalire, tetulina budde bungi ku luno era buli omu talowooza nti tugenda mulinda. Wiiki eno weeneggwerako ku bbalaza buli amannya ago tujja gassa mu media tulage nti bano be basobodde okuvaayo ne bateekako emikono nga bazeeganye ssente z'ekibi eza sitaane tebaazitutte. Kye tusobola okukola the last version gy'oyagala. No. Now one, twagala okuvaayo n'eddoboozi eryawamu. Of course enkuba yatonye, ababaka beeyongera okujja naye n'abataliiwo twogeza eddoboozi limu nti one, twakitegeddeko nga media nammwe bwe bwakitegerako ne bannayuganda abalala bakimanyi kati titekikyali kyakukweka buli kabonero akaliwo kalaga enneema etalabika nti emiliyoni 10 zaweebwa era zigenda mu maaso okuweebwa ababaka ab'enjawulo okusingira ddala okubeebaza okuyisa etteeka ly'emmwanyi. Eryokubiri okubateekamu akasunda bbaasi babeerewo era bayise etteeka erigenda okutwala munnayuganda atali mujaasi bamutwale mu court martial. Kino si gwe gusoose. Eggwanga lyaffe buli wabaddewo ensonga ng'erabika ekutta akati nga ddala President Yoweri Museveni aginamu General Museveni aginamu interest, bulijjo akozesa ebintu bibiri wammanga. Akozesa okutiisatiisa n'obukambwe n'amagye. Oba si kyekyo avaayo n'agenda mu nsawo ye n'aggyamu essente n'agulirira. Okusooka tutega President tonafuwanga kutuuka ngaawo tinga gw'olowooza nti by'oliko bwe biba bikyamu tosobola bimatiza bantu. Obukulembeze obulungi bukozesa kye bayita okusikiriza, persuasion, bukozesa amaanyi g'ensonga. Naye ebyo bwe byamuggwako n'agamba nti omukadde akwasiza ku ki ku ggolu lye. Kavuna ayina ssente ennyingi ennyo kakozesa ssente ezo rupiya okugulirira buli kiramu ayiseewo kyayagala. Yatuyisaawo ku mmwanyi ne tugamba abantu nti bino abawagidde emmwanyi tebabikkiririzaamu naye bali mu kutya oba baguliriddwa. Ku luno nga baleeta etteeka ebbi eddala eri bannayuganda era rupiya. Bee batyo mu myaka nga 2 agayise nga bajja ekkomo ku bisanja ebibiri ebya President era Ssekikubo yakulembera olutabaalo olwo n'agamba nange tuli wano ku Musa Kooti tuba tusimbisiza layini buli omu obukadde 5 baagala tugende tuyise. Naliwo wano mu Parliament nga bayisa etteeka ly'okujja emyaka kuba President era kyekimu basooka ne bagabayo 29 ne wabaawo ne kye bayita Farmers Article 110
era ezo lupiya ababaka bazitwala. Naye amawulire gennyina ti ssente ezo teziyamba babaka, era mu palamenti zonna abangi abazitwala tebakomawo, era neyaggwa eri abagikwatako ne bakwata lupiya tezabataasa. Ne ku luno ssente ezo ziriko ekitambo, ziriko gwomanyi oluganda kiriko ekisiraani. Buli azitutte eyo wansi sitaani egenda mugenderako, era ojja kugamba bangi bonna tebajja kuva na mukamyufu KNRM. So million 10 tezisobola kutaasa ng'otunda ki eggwanga lyo, ne Katonda agenda gy'abeera n'akusabira essaala embi n'otayitamu. So tutuuse wano olwaleero ng'ekintu kye kimu kizzeemu. 1, twagala okukondeminga, twagala okuvumirira ne sikuvumira ina nti General Museveni, because abantu babiri tubateeke ku kamera, omu yagaba, omulala yakola ki, yafuna. President w'eggwanga gwe fountain of honor, please lekeraawo okozesa ssente z'omuwi w'omusolo okwonoona institutions zino nga parliament. Actually abamu balowooza nti parliament ezifunamu nti bano abakulembera parliament abamu balowooza tibaba bayambye ababaka, baba teyabayambye, baba bavumiriza ekitongole kino. Era kati bannayuganda tuli wamu ku mutima gyammwe, tuli wamu, tutambulidde wamu, tufiiringa kyekimu nammwe, naffe tuwulira kye muwulira, obulumi bwe muyitamu, okulaba ng'ekizimbe ekyababaka be mulonda okuba ng'abazima myoto, okugamba ku bafugabbi, ate be basooka okuwaayo akasente, ate ng'amazima mutusasula bulungi. Tetuli bantu abasasulwa obuki obubi, batusasula akasente akaki akasaanidde era katusobola otambuza emirimu gyaffe. N'olwekyo tuli wamu nammwe ku nsonga eyo. Twose twagala okuvumirira engeri gye tuyisangamu supplementary ne kye bayita kati classified expenditure kyatandise okufuuka ekyenyinyalwa, because kati kirabika kisaawo kiri awo, buli ssente z'okukola ekibi we bazipokera ne zijja mu palamenti, olw'okuba abakulembeze baba bamanyi nti mulimu ettu lyabwe n'ababaka ne baliisa mu ngeri bwetyo. N'obukiiko buno obutuna mu ssente ezo butereezebwe bubeereko nga bulungi. Buli mubaka wa palamenti tuyisizza okutandika ne kaakati, tuyisizza nti we are tuyisizza buli omu agenda kusayininga, awulira nti teyazifunye era nga tojja kuzifuna, jangu oteekeko omukono. Tubasaba mwenna gye muli, ng'oli naffe, ng'olya ssente zino tuwazitutte era tojja zitwala, jangu oteekeko omukono ku kigambo ekigamba sijja zitwala, saazitutte era nzikola ki, nzevumirira. Kyekitono kye tusobola okukolawo, kubanga tetuli mu mitima gy'abantu, tesusula mu nnyumba z'abantu, tetubeera nabo ekiro n'emisana, ate tetugenda kubalunda nga nte. N'olwekyo tuli balaalo titugenda gendeeyo tulunde ababaka, olw'eggulu oyiseewa, olw'osuzeewa, obwo obusobozi tetubukola ki, tetubuyina. N'olwekyo tubasaba mujje muteekeko omukono. Amannya gonna kigenda tutwalira, tetulina budde bungi ku luno, era buli omu talowooza nti tugenda mulinda. Wiiki eno weeneggwerako ku bbalaza, buli amannya ago tujja gassa mu media, tulage nti bano be basobodde okuvaayo ne bateekako emikono nga bazeeganye ssente z'ekibi eza sitaane tebazitutte. Kye tusobola okukola, otherwise tubeebaza nnyo okubeera wano. Kunyumya n'omukwano guva mu kunyumya. No naawe gwali wano maama ne taata wo basooka kunyumyamu. Otegedde ne Bayibuli egamba nti kigambo naafuuka omuntu. Kati okunyumya kwafuuka muddi okubi. Nolwekyo twagala okubiriza bannayuganda, by the way, mwongere okunyumya ku bubbi. Buli gye muli eyo mu nnyimbe muki, mwongere okunyumya
ku bubbi. Okunyumya tekuliimu sitaani. Ffe be tuli wano kuba bakimbuuziza mu Luzungu tikyanjawulo ki nemaga no ekyenjawulo waliwo obukulembeze obupya obutaaliwo emyaka 2 n'ekitundu. Ekyokubiri n'embeera yanjawulo. Kati buli omu ku ffe tulekeraawo okubeera ng'eyo ne tunyooma ebikolwa. Abano ababaka be muli wano bangi mwekumu abakutte kamera n'abalala abatuuliriza bangi senga be babadde wano nga be bawadde 10 bandizitutte. Because some people speak as if bo bali ku heaven. Bangi kubona abatuuliza n'abatuvuma eyo abagamba nti tunyumyamu bunyumya be bandizitutte. Kati bano abazitutte lwaki temubeera nga bamazima bo ne muba praisinga abatazitutte ne mubayitako abazira? Because the common thing here obutatwala sente buli mu buli kibi bw'otozitwala sipiika agenda kukyawa. Ayinza n'okumalako ebbanga erinaddako nga takuwa kwogera. Bw'otozitwale n'abalonzi abamu bayinza ozikusaba nga tozina nga balowooza wazikoze eki wazitutte. N'olwekyo bulimu buli kimu kye bagenda okufeesinga abatazikutte. N'olwekyo njagala okusikiriza bannayuganda nti engeri gye tusobola okuzimba eggwanga tuliseemu amaanyi. Abakola ebirungi tubasiime, olwo tuvumirire n'abakola ebiki ebibi. Nemmwe buli omu mwagala byonoonese. A bad story yesinga okufuna publicity. Learn to publish also good story. N'abakola ebirungi mubasiime. Mugambe nti kakati bano abatudde wano mubatunule mu face, mubateeke ku mitimbagano. Mugambe bano tekuli azitutte. Bekubako yazitutte nga abadde wano nga mulina obujulizi mumuteekeko kasaako. Nganti gwe yes tiwabadde ne bamuwanga awo ne balopu ne ba Jonathan Odulu ne tulinayo obujulizi obulaga nti gwe wakutte. Bw'obanga naawe oli w'amazima naawe bw'omuteekako ng'amazima oli mu byabufuzi kuba omwesimbyeko naawe ofaanana oli yatutte sente. Because you are also killing an innocent person. So let all of us raise to that standard as a country. Common standard eyokuvumirira eyokutwala eyokutumbula abo abakoze ebirungi n'okuvumirira ebiki ebibi. It's every citizen's duty. Buvunaanyizibwa bwa buli munnansi. Kwanga nange ensena nyinayo oluguudo lw'entambulako nzeka. Nyinako eddwaliro ly'engendamu nga nze ndwaliramu nzeka oba bano mwe balwalira. Tulinayo amasomero exclusively nti gasomesa baana baba. So sente zino ze babba zaffe za maama za taata za baganda bange za bannayuganda. N'olwekyo tubeere n'obusobozi. Please I encourage you strongly to live okubeera ku ludda lw'ebitambula ebituufu. Ebikyamu mu bikondeming. Members, let's get at least 2 more questions. Wanji abazitutte dda tubagambye mu Luzungu bw'oba watutte akasente kyabuzira nnyo. Actually goyinza okubeera omuzira w'omwaka senga okaalakaala n'ekikumi n'okireeta wano mu kisawo n'okiga nti kiikino ekizibiti nze nange ndikuwaayo akakadde ng'ozireese. Yes, kyabuzira by the to encourage mwe abazitutte basebo ne bannyabo muziteeke ku mabega mu kasawo abataafunye nga muli bawano. Waliwo buno bwe twafiisizaawo bwe twaddukiddemu emisinde zijaamu jangu nkuweeyo kamu ozikomyewo. Ensi eno eri kutendereza eriziteeka ne zaabu ku ntaanaayo ng'okikoze n'ekyo kyabuzira. So we encourage you abazitutte, please return public money. Ozizaawo we wazijje ozidizaani eyazikuwadde tozireta wajjowero zidize yazikuwadde zitwale gye wazijje. Kyokola oyitako wano ffe ne tukukubiramu kamoraalo ng'ogenda ne media ne tugitegeeza ne tukuyimbiramu n'aleluya n'otambula bulungi. Naye bambi ekyo nakyo kyabuzira and we encourage you to do so. Tekiriimu ki sitaani. Ensi eno eriwo kusobya na kwenenya mwe muli obulokozi. Awaliwo banywanyi bamwe abali ebweru w'eggwanga mu kaseera kano naye oba oli awo nabo bandiyagadde okuteeka omukono ku nsonga eyo. Nabo in touch.
Chovola, yes, Chovola list tugifulumya ku Monday. Ate kati nga bw'omanyi ensi bwe yakyuka gwali mu digito, ebintu byangu okubeera e Bulaaya tekitegeeza nti toliiwo. Awo twavaawo ng'ensi tewabaayo ekwasa ebyo nti nze Saabaddu n'abadde Bunayira. No, our office is open. We can get your signature online, including the LOP is out, is going to sign online. Wanji. Ejo onde bwaba dino okisa okugamba abantu bolooza abazikala mu face bagambye kale buuza bwaba dino okisa okubaga mu face yawe nga bakulaba saabagambye naye bakiyiwako amazzi nga tolina kujuliza ate bakiyizeeko amazzi please teri mubbi akkiriza gwe wadde obasuubiramu ekyobuzira nti bagenda kugambawo nti twazitutte none yes mbuze ekirala mu perception yo ekirala kiriwo nti ogamba nti byanasayininga kijja kulaga nti yazitutte bwemba nasudde ensayininga ki ekiraga tolina bujulizi bulaga nti banasitobasaazi please let them sign. Omanyi omukyala baamuyitanga Tereza yali muyindi yabaga nti okukyusa ensi tokola byotasobola, kola ebyo ebitono byosobola okukola ki okukola. N'olwekyo abo abasobola okujja ne basayininga nga bazitutte nabo bajje. Andi mbadde nkugamba nti kasita banasayininga ensi eno nfunda nnyo ne Maama Fiina waali. Kyovola bambenkareginze, kyovola benkareginze wano kyoli ne baba abadde ku press conference eno okitegedde nga gwewulira olina obujulizi nga si bwafubitizi si bwa mutima mubi si kukonjera muteekeko karedi nti nga mpulira gwe wabaddewo naye tulina obujulizi obukola ki obulaga. Abalala bagenda kukola ebintu bibiri. One, buli eyayisa etteeka ly'emmwanyi kitegeeza yazitutte. Buli anaagenda n'ayisa etteeka lya UPDF naye ajja kuba yazitwala. Ebi litmus test. Genda okebere buli eyali n'agamba yes ku mmwanyi bamwebazizza good behavior. Bino ebigambo byammwe na mumawulire mwe mwabireese nti by the si byaffe abamu mwe mwawandiise nti the president abeebaza for good behavior. To do what? Okukola okuyisa etteeka lyaki ly'emmwanyi. Abaalisa tobamanyi. Ekyokubiri ogenda kubeerawo ne kamera yo n'amaaso go ate olabanga bulungi ku olwo tojja ne galubindi nga tuli mu tteeka eryobwaki UPDF Amendment Act. Please bw'onoolaba ku ludda luli abagamba nti gwe owa bulijjo ogende mu court martial be baalidde. Naye nammwe ab'amawulire temulya kubanga baliisa buli omu. Yes. Let us be organized, please. Order. I always encourage. Yes, you are saying they are members. Look, yes, Mumbeja said some are out of the country. Okay, I'm saying some. For example, members of MIPAC committees are auditing Egypt, Ethiopia, South Africa. So there is a team led by Honorable Namuga is out of the country. The LOP, I'm only sitting here because this is Honorable Joel's position. I'm sitting in, but I'm now substantive. Yes, don't say I'm just acting until Friday. So he's out of the country. So this came abrupt, but you see, it's a good fair tendency.
I want to encourage you every single day. Live on the positive side of life. Just look at the people. They are failing to even get space. It's one of the best attended press conferences we've had of late. And I want to thank members of parliament for turning up very early. If anybody has a last question, yes. One. Do I need to answer that? All these members here are going to sign, and they've been in a meeting. They've agreed to condemn the act of giving and taking. And they did not take. And they will not take. And they are here to sign and speak so. One, ababaka nze njogerera myoyo giriwo. Abali eyo abatazina mu meeting ne boogera ebyabwe batwale omusalaba gwabwe bagwetike bakuulite nagwo mu constituency zaabwe babagambe kikino ekikumi twakireese twakifunye Museveni yatuguliridde twayise etteeka ly'emmwanyi tugenda n'okuyisa UPDF Act tuzeewo court martial naye tubaleese tubaweeyo kasente bazitwale bazisasulemu amabugo baibo bati babatwale nga kakoze eki nga kaguddeyo ekyo kyabwe. Ekyokubiri, political action ya munnabyabufuzi parliament tugikuweera mu kalulu. For example, I belong to a national unity platform. Any member who has not fully obeyed our party in the next few months, by the most of them are from Central Region, and I'm the field commander here. Anybody who has not behaved well, we are going to that constituency to say we need another person. And we are bold to say so. Do you hear me? Buli member wa NUP ateeyisiza bulungi ajemera ebiragiro bya pate njogera ku bya NUP kwaliwo abeebiina ebirala mu myezi egiddako nze field commander tugenda mu constituency ya buli omu buli abadde alimu embaliga oba tugwa oba tetugwe tugenda kuteekayo omulala omutuufu. That's a given. Okitegedde ekyo? And it's going to be done without fear of any contradiction. It's a new day and we need a new behavior. Thank you so much. Thank you so much, Bernard. Encouraging those who do good and giving them a pat on the back and tell them well done. That will encourage more to come out. But if you do omnibus, condemn everybody, stigmatize everybody, say everybody is bad, you are part of the problem. You are not part of the solution. Because exactly the give of money, that's what he wants. You are playing his own game. So I encourage you, the media, live on the positive side of life and continue to believe that you and other Ugandans and other members of parliament are a force of good. And I'm here, I've been here for the last 12 years. I've seen some don't even come back. And we don't care whether the public believes in it, but our conscience is clear and our conscience is a guide. So we want to encourage you, the media and the general public, please remain positive. The leadership, the General Museveni wants to give up, wants you to give in, to surrender, to know that everybody is bad, nobody can help you. That is not the case. He does it. He has done it to religious leaders. He has done it to political leaders. He has tried to also corrupt the cultural leaders. He's doing it to everybody. So the sober Ugandans, we want to rally you to stay positive, stay inspired, and stay firm in condemning this kind of action. And I'm one of that public, and these members are one of these public. Please encourage and salute these members of the opposition who have found a reason and the courage to say so. Even as they say so here, there is a repercussion. The leadership here will not like what we do, but we are not here on their own volition. I'm not here because Anita Mongo wishes me to be here. I'm not here because my friend Taiba wishes me to be here. I'm not here because General Museveni wishes me to be here. I'm here because I'm voted
by the people of Butambala and Ugandans at large. And those are my masters, not any soul here in Kampala. So let them not threaten any member, because we will, in the next few months, defend every member of the opposition that has been true to our values. We are going for an election. I can pledge on behalf of the opposition, those of you stand firm, you'll have our full backing, 100%. And the people of Uganda will be so kind to you to return you. Can you have Luganda? Yes. The gallery. And it's not politicking. One, the giver and the receiver. You and I are all citizens of this country. You've done your part. You put your ears on the ground, the media, and established that the money was being given out. Now we are asking, there's no way I'm going to move in everybody's home or the leader of opposition or any other and say, have you received? Did you and do a house check? We don't have those powers. But what we can take on our members is that at least the minimum we can request of you is to testify that you have not taken. Two, there is a new leadership in Parliament. That was then, this is now. There was a lope then, there is a new lope. Now there is a whole new leadership. It can't be business as usual. This leadership is not a continuity of the past leadership. It has its own agenda, it may face its own challenges, it may have its own scores, it may have its own challenges. But the new leadership has chosen to take that approach. The leadership then, I was part of it, took another approach then. But that was then. The circumstances were different. Now the circumstances are, unless you are saying, as it were, we become part of the general public psyche now to be indifferent and cynical. And say we can hardly do anything. We are not part of the cynical public. We are not part of the indifferent public. We are condemning it. But there are also the common thing that all leaderships have done. I've been here for the last 12 years. At every turn when the General Museveni has chosen this approach, there's been a reasonable group of members of parliament that have stood and said no to him. I've been here, and I'm proud of them. And they are here. They are saying we will not receive it. And I'm proud of this team and the members who have the moral authority to walk away from 100 million. May God be with you, who have the capacity to do so. The last version, Joyagala. No. Now, one, twagala okuvaayo n'eddoboozi eryawamu. Of course, enkuba yatonye, ababaka beyongera okujja, naye n'abataliiwo twogeza eddoboozi limu nti one, twakitegeddeko nga media namwe bwe bwakitegerako ne bannayuganda abalala bakimanyi kati tekikyali kyakukweka. Buli kabonero akaliwo kalaga enneema etalabika nti emiliyoni 10 zaweebwa era zigenda mu maaso okuweebwa ababaka ab'enjawulo okusingira ddala okubeebaza okuyisa etteeka ly'emmwanyi. Eryokubiri okubateekamu akasunda baasi babeerewo era bayise etteeka erigenda okutwala munnayuganda atali mujaasi bamutwale mu court martial. Kino si gwe gusoose. Eggwanga lyaffe buli wabaddewo ensonga ng'erabika ekutta akati nga ddala Pulezidenti Yoweri Museveni aginamu, General Museveni aginamu interest. Bulijjo akozesa ebintu bibiri wammanga. Akozesa okutiisatiisa n'obukambwe n'amagye. Oba si kyekyo avaayo n'agenda mu nsawo ye n'aggyamu essente n'agulirira. Okusooka tutega Pulezidenti tonafuwanga kutuuka ngaawo tinga gwe olowooza nti byoliko bwe biba bikyamu tosobola bimatiza bantu. Obukulembeze obulungi bukozesa kye bayita okusikiriza, persuasion. Bukozesa amaanyi g'ensonga
naye ebyo bwe byamugwako n'agamba nti omukadde akwasiza kuki ku ggolu lye. Kavuna alina ssente ennyingi ennyo, kakozese ssente ezo rupiya okugulirira buli kiramu ayiseewo kyayagala. Yatuyisaawo ku mmwanyi ne tugamba abantu nti bino abawagidde emmwanyi tebabikkiririzaamu naye bali mu kutya oba baguliriddwa. Ku luno nga baleeta etteeka ebbi eddala eri bannayuganda era rupiya. Bee batyo mu myaka nga 2 agayise nga bajja ekkomo ku bisanja ebibiri ebya pulezidenti era Ssekikubo yakulembera olutabaalo olwo. Nagamba nange tuli wano ku Musa kooti tuba tusimbisiza layini buli omu obukadde 5 baagala tugende tuyise. Naliwo wano mu palamenti nga bayisa etteeka ly'okujja emyaka kuba pulezidenti era kyekimu basooka ne bagabayo 29 ne wabaawo ne kye bayita Farmers Article 110 era ezo rupiya ababaka bazitwala. Naye amawulire gennyina ti ssente ezo teziyamba babaka era mu palamenti zonna abangi abazitwala tebaakomawo era neyaggwa eri abagikwatako ne bakwata rupiya tezabataasa. Ne ku luno ssente ezo ziriko ekitambo ziriko gumanya oluganda kiriko ekisiraani. Buli azitutte eyo wansi sitaani egenda mugenderako era ojja kugamba bangi bonna tebajja kuva na mukamyufu KNRM. So million 10 tezisobola kutaasa ng'otunda ki eggwanga lyo ne Katonda agenda gy'abeera n'akusabira essaala embi n'otayitamu. So tutuuse wano olwaleero ng'ekintu kyekimu kizzeemu. 1 twagala okukondeminga, twagala okuvumirira ne sikuvumira ina nti General Museveni because abantu babiri tubateeke ku kamera, omu yagaba omulala yakola ki yafuna. President w'eggwanga gwe fountain of honor, please lekeraawo okozesa ssente z'omuwi w'omusolo okwonoona institutions zino nga parliament. Actually abamu balowooza nti parliament ezifunamu nti abakulembera parliament abamu balowooza kibaba bayambye ababaka baba teyabayambye baba bavumiriza ekitongole kino. Era kati bannayuganda tuli wamu ku mutima gyammwe, tuli wamu tutambulidde wamu, tufiiringa kyekimu nammwe, naffe tuwulira kye muwulira, obulumi bwe muyitamu, okulaba ng'ekizimbe ekyababaka be mulonda okubanga abazima myoto okugamba ku bafugabbi ate be basooka okuwaayo akasente ate nga amazima mutusasula bulungi. Tetuli bantu abasasulwa obuki obubi, batusasula akasente akaki akasaanidde era katusobola otambuza emirimu gyaffe. N'olwekyo tuli wamu nammwe ku nsonga eyo. Twose twagala okuvumirira engeri gye tuyisangamu supplementary ne kye bayita kati classified expenditure kyatandise okufuuka ekyenyinyalwa because kati kirabika kisaawo kiri awo buli ssente z'okukola ekibi we bazipokera ne zijja mu palamenti olw'okuba abakulembeze baba bamanyi nti mulimu ettu lyabwe n'ababaka ne baliisa mu ngeri bwetyo. N'obukiiko buno obutuna mu ssente ezo obutereezebwe bubeereko nga bulungi. Buli mubaka wa palamenti tuyisizza okutandika ne kaakati tuyisizza nti we are tuyisizza buli omu agenda kusayininga awulira nti teyazifunye era nga tojja kuzifuna jangu oteekeko omukono. Tubasaba mwenna gye muli ng'oli naffe ng'olya ssente zino tuwazitutte era tojja zitwala, jangu oteekeko omukono ku kigambo ekigamba sijja zitwala saazitutte era nzikola ki nzevumirira. Kyekitono kye tusobola okukolawo kubanga tetuli mu mitima gy'abantu, tesusula mu nnyumba z'abantu, tetubeera nabo ekiro n'emisana ate tetugenda kubalunda nga nte. N'olwekyo tuli balaalo titugenda gendeeyo tulunde ababaka olw'eggulu oyiseewa olw'osuzeewa obwo obusobozi tetubukola ki tetubuyina. N'olwekyo tubasaba mujje muteekeko omukono. Amannya gonna kigenda tutwalire, tetulina budde bungi ku luno
era buli omu talowooza nti tugenda mulinda. Wiiki eno weneggwerako ku bbalaza buli amannya ago tujja gassa mu media tulage nti bano be basobodde okuvaayo ne bateekako emikono nga bazeeganye ssente z'ekibi eza sitaane tebaazitutte. Kye tusobola okukola